Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mugana wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera nkwebaza ate era byonna byogenda maaso n'okubeera nga otuusako engalo eyo gy'osinzirira okubeera nga ongoberera nateera olunaku olwaleero. Kakati omubaka akulira oludda oluvuganya gavumenti Lop Joel Ssenyonyi avuddeyo olunaku olwaleero n'awakanya ekyo ekiteeso kya sipiika kye bagenda maaso n'okubeera nga baleeta ekyokubeera nga batambuza palamenti y'eggwanga mu bitundu y'eggwanga eby'enjawulo oba mu regions ez'enjawulo. Gamba nga bwe twogera ku Buganda waneno mu Central, Eastern region, Western bagitwale ne mu Southern region. Nagamba nti kineno tekigenda kukola nga kyo ekiri emabega waakyo nga Parliament yagenda maaso n'okubeera ng'esaasaanya billions 5 buli lutuula, ekitegeeza bwe begenda mu regions 4 ze billion 20 ez'eggwanga lyattu Uganda. Okusinziira nno ku Lop Joel Ssenyonyi ono ategeeza nti ekiruma bannayuganda si ntuula za Parliament luddawa we zitudde wabula kukola ku bizibu bya bannayuganda. Singa okwata billion 5 n'ogenda maaso n'okubeera ng'ozimba essomero n'ozimba n'eddwaliro mu bitundu ebyo n'okwata endala nazo n'ozikolamu ebyo ebiruma bannayuganda, nti eggwanga lisobola okugenda maaso n'okubeera nga litambula bulungi okusukkuluma kugenda maaso n'okubeera nga bateeseza mu bitundu gye kagenda maaso n'okubeera nga oba oliawo gasangibwa oba abantu abo nga basangibwa. Wabula nkusaba ekintu kimu kyokka, vidiyo eno nsooka ogimpereka like etambulire eddala etuuke ne ku oyo eyandyetaaze okugenda maaso n'okubeera nga vidiyo eno agifuna. Ate era mu ngeri y'emu nno nkusaba n'obumbeefu obw'ekika ekya waggulu gwatana subscribing otwegateko mu butongole ate tusobola okugenda maaso n'okubeera nga buli mboozi gye tusaayo ogifuna ate era nga tutambulira wamu ffenna. Kankuwe ebigambo bya Lop Joel Ssenyonyi. Muze muwulira nti Parliament egenda kubeera n'entuula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okutandika ne Northern Uganda eggulu, then Western Uganda Mbarara, East Mbale ne wano mu Buganda. Ensonga eya Parliament okutuukirira abantu nsonga nnungi. Ababaka okubanga tubeera mu bantu baffe ne tubawuliriza, era bwe tumala okubawuliriza ensonga zaabwe ne tuziteesaako ne tukola ekisoboka kyonna okulaba nti ensonga ezo zikolebwako. Naye ensonga eno eya regional seatings ffe tugirabyemu obuzibu bungi. Tugamba okusookera ddala eno idea, ekirowoozo kino kyakkanyizibwako kitya, meeting baani abagirimu, kubanga ffe n'abakulembeze tetubimanyiiko. Tubiwulira eyo tiwaliwo zi meeting ezituula bangi, teams ezigenze nga zigenda mu bitundu ebyenjawulo okutegeka, naye ate nga tetubimanyiiko. Bijja bitya? Lwaki ebintu bino bikolebwa mu nkukutu? Ekirala ekyenkizo ku ntuula zino eza Parliament ze baagala zibeere mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, ze ssente zigenda okusaasaanyibwa ku buli lutuula. Kitutegeddeko nti buli lutuula lugenda kusaasaanyizibwako obuwumbi 5 eza Uganda. Buli lutuula nti kakati tuli Northern Uganda muggulu obuwumbi 5, tunagenda Embarara obulala 5, tunagenda Embale obulala 5, ne mu Central region Luweero oba Masaka obulala 5. Kakati nga twebuuza sente zino really kyamagezi nnyo okuzisaasaanya bwe tutyo, kubanga wano tulina we tutuula. Bannayuganda ki kye baagala? Baagala nti we tunaatuula wonna twogere ku nsonga ezibaluma era tuzikoleko, tumeke sure nti bafuna obuweereza kye baagala. Baagala ddagala amalwaliro gaabwe, baagala amasomero g'abaana nga baabwe nga gakola, baagala enguudo, baagala buweereza service delivery. Naye kati bw'ogamba nti tugenda kukwata ababaka bonna 529 n'abakozi n'ebirala byonna abakozi ba minisita n'abalala, tikakati Parliament tugenze tuli Mbarara, tugenze tuli ggulu, nobatransportinga bonna balina okufuna pa DM kubanga kumalayo kumpi wiiki namba balina okubeera nawo okusula ne logistics endala zonna. Lwaki
Omunnayuganda oyo ali Embarara, ali Eggulu, ali Mbale, abafunyemu. Ono nno takomye wano wabula ayongeddeko n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga ziruma bannayuganda zeezo ze tulina okugenda maaso n'okubeera nga tutunuulira, wabula sigenda maaso n'okubeera nga tusasanya ensimbi y'omuwi w'omusolo mu ngeri y'okubeera nga twebuzaabuza n'okugenda maaso n'okubeera nga tukweka obulyake mu kintu kineeno. Kubanga tuba tusaasanyiza obuntu butaano titugenze Eggulu. Naye bw'obuuza omuntu ali Eggulu ajja kugamba nze kyenjagala ddagala mu Ggulu Regional Referral Hospital. Ow'Embarara ajja kugamba kyekimu. Tufite okusaasanya ssente ezo, twagala ssente ezo zigule eddagala mu ddwaliro lyaffe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Nze sekasira Allah subhanahu wa ta'ala abaddu ba Mukama Katonda mwenna abali mu nsi, nga Mukama Katonda akuteeka mu nsi, abagenyi bange mwenna abakyaddeko ku mbuga yange ewa Sheikh Ashraf. Mbeerawo buli lunaku okuva ku Mande mpaka ku Sande okujjako olwokutaano lwokka mba ngenze okutendereza baganda bange mwenna abali e Bulaaya, bamaama bange, bakitange, basenga. Nkwegayiridde nkubira ku 070 7 6 3 gyokola tebakusasula, tolina buganzi ku mulimu, kigoba emisambwa kyekirimu emikisa, enjiibwa yange eyo nga woogiraba awo gyentuma ne bw'oba oli diaspora. Tuli ku nguudo zaffe n'obuweereza obulala kyebaagala. Nate kakati ffe tusaze nti kati palamenti najje tujja okutransportinga tugende tuteesezeeyo tukomewo, ate nga ne bwe tugenda ne tuteesezaayo lusigala lutulaba palamenti. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga akujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa akugamba gwalina ebizibu eby'enjawulo omukubireko ate ku ssimu esembyayo okumiremu ku screen. Ajja genda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi nnyo nnyini ddala, ate gwali eyo nga oyagala olanga naffe simu zaffe weziri, genda maaso n'okubeera nga oyitako otukubire oba otutereko ka message ku WhatsApp, tujja genda maaso n'okubeera nga ensonga tuzikwasaganyiza ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Gwe wenna ali eyo ng'ogenda maaso n'okubeera nga otugoberera. Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga King Saha nga bw'atanywa guteeka agamba nti obuli bw'enguzi bwo buli nyerevo okusukkuluma ku bantu bwe tubadde tukulabira. Era mu bigambo bya King Saha agamba nti Uganda weetuuse buli ssekinomu waali asaana kubeera nga oba oliawo yeekaabira bwekaabizi. Ate kati abatutwala obusungu basitudde mu kulya enguzi kati ate bukambwe. Anti ojja kugenda okwegamba ne poliisi egamba nti olunaku olwo lwe mwagamba okwekalakasa twakozesa tiriyoni amafuta ge mwalaba mu mmotoka ezo, abakozi obbasasula emmere. Kati poliisi ekulage naawe yali awo tiriyoni. Banani singa baali bapulaningira mu ggulu singa twafa dda. Kubanga Mukama gyali atugabirira obulamu bano balingezo nga tububamalako. Kakati nno Dr. Elias Lukwago avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga avumirira ekikolwa abakuumaddembe kibagenda maaso n'okubeera nga bakola ekyokukwata abantu mu ngeri ey'okubeera nga babawamba buwa. Kino kyaddiridde okukwatibwa kwa Honorable amanyikiddwa nga Mukasa Mbidde kw'oteeka ne banne olunaku olw'eggulo wali eri ku kitebe kya FDC e Katonga. Banene bwe babadde bagenda maaso n'okubeera nga batambula okugenda okwekalakaasa ku kitebe kya Kenya. Agamba nti ebikolwa bino bye bagenda maaso n'okubeera nga bakola si birungi yadde akamu n'akeddagala. Bino bibakola byakujooga na bujoozi. Kati okwata otaba memba ba parliament n'okwata abakulembeze ba FDC ababadde nga bakola omulimu ogw'ettendo okutwala ekiwandiiko ku embase ya Kenya n'obaga nti common nuisance, nti bafuuse ekitagasa. Kwegamba otunuulira eggwanga lyo lyennyini eggwanga lye lifuuse ekitagasa erigamba nti abantu libavunaana okuba nga abafuuse ekitagasa. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omanyi musajja mukulu n'agenda oluusi n'aba ng'ayogera ebigambo bye ate bwe wayita akabanga ne biba nga bituukirira. Njagala ogende mu maaso n'okubeera nga owuliriza ebigambo bino ate naawe obijjemu oba oliawo omulamwa. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti ekyokubeera nga olwanagana ne mulabewo sikyagenda mu maaso nakubeera nga oba oliawo olindiririza, wabula kino kye bayita a knock out. President Amin yagambanga
yalinga advising aba boxer manyize nali boxer naye ng'agamba omugende bweru yes babazungu bamanyi okukola kyekubira nga mwangudde abantu baabwe naye ne bagamba wakuwangulidde ku points n'agamba obugenda okuzanya ebikonde nga lifu tali kusaidiyo opponent w'omukuba knockout President Museveni yennyini yasooka najja nga president eyajja bwe yali ku myaka gyange yajja agamba twagala kusaawo w'ekitiibwa amateeka twagala okuzaawo democracy twagala abantu balonde nga abakulembeze be baagala naye yatuuka mukulembeze n'agamba nze ndi kota pini nzija na nnyondo ngenda na nnyondo nange wuliriza amateeka go gabadde gegamu era gegamu naye bikyuse yeffe nze wali ondabye emyaka 3 wali ompuliddeko mu byobufuzi akati ebyakyagulanyi nga tebitadde ku mabbali Waisu mu Mufumbiro onagamba ku bulyako obujjudde ennyumba eyo eya palamenti eteesebwamu bakugenda mu maaso n'okubeera nga bufuukira ddala ekirwadde ono n'agamba ebintu by'okugyamu obabaka baneeno ba komishona obwesige y'ensonga egenda okubeera ate ey'ebyafaayo mu ggwanga lyattu ono ategeezezza nti Anita Among talina genda mu maaso nakubeera nga mwana wattu ba presiding over her olw'ensonga nti already alina interest mu keesi eno era nga baagala Thomas Tayebwa eyasimatusa akabenje k'ennyonyi yabakwasaganya ensonga zino bakaba parliament ompise kubulira nsigo okubya ettooki mu ebyo kuba enteekateeka ekisooka yagala presiding over naye omuntu ya presiding over meeting yateesebwako tasobola presiding over parliament eno wabawo conflict of interest era butereevu basuubirwawo Tayebwa era njagala okumusaasira nti ennyonyi yabadde Katonda mulungi yafunye akabenje k'ennyonyi tekatera kusikumatuku abantu nga yakuta omuliro yakoze yakubiriza parliament kakati tasobola tasobola ye yakubiriza mu kakiiko ako kuba Tayebwa teyaliimu okujjako nga ne Tayebwa naye agamba ensi nti yakola ki kakati baali baagala okuzanya omuzanyo nti baagala baleete chairman wa Legal Affairs Committee Honorable Baka kati gwe baleese omupya nowa budget bajje bagambe wa budget omanyi abeera kizibu wani wa sitting speaker kakati sitting mafia speaker kakati sanctioned speaker aliko enkoligo ez'obulyake kakati aliko enkoligo z'obulyake ng'ayagala babireete nti byayisibwa wamu ne bino naye naawe wagenda kubaawo okulya n'okwomba essowaani so you predict ekyaliwo mu 2017 singa onaalaba nga parliament eri presided over omulyake nambemu yakubiriza olukiiko luli olw'ewakawumbi akamusike kokka balina luziminati kyebayita luziminati okimanyi luziminati BTN Media mbwe balegera mansi n'okwera nga mutiguberera akume atakumira mpeera mbagaliza bisinga mubeere bulungi banywanyi ate era mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.